Jenifer Media. Bingi bitandise okubeera nga byogerwa ku mukyala Jenifer omusiime Bamuturaki ono nno nga yakulira Uganda Airlines eno nno eyakadda obujja ejjukira nti Uganda twalina eyaffe yayitibwanga Uganda Air omwami Idi Amin Dada bw'ati yasobola okubeera nga alekayo naye President Yoweri Kaguta Museveni ate nabbulula Uganda Airlines naye bingi ebisobodde okubeera nga bibeera mu Uganda Airlines eno twaga tukolerera emboozi eno wano ku Fik Media amanya muzukulu Alhaji Abdul Nur Munyami Shafik Lwanga njagala kutandika bwe nti omukyala ono alondebwa ate yowaayi bwe yalondebwa ebisaanizo byatuukirira weba tebyatuukirira biki waffe tukuleetedde nabyo ebitannaba kubanga ate bisimulwayo njagala nkutandike bwe nti ng'ennaku z'omwezi 5 July omwaka 2022 omwami General Edward Katumba Wamala bw'atyo yasobola okubeera nga ate bw'atyo abeerawo nga omujulizi okubeera nga ate alaga CEO omupya oba omujja owa Uganda Airlines era bw'atyo n'asobola okubeera nga yabagamba nti musiime Bamuturaki Jenifer yafuuse CEO. Ono nno jjukira General Katumba Wamala ye minisita w'ebyentambula era ne Uganda Airlines bw'atyo egwa mu ttuluba eryo. Jjukira nti ono nno yasooka kufuulibwanga akolanga kino akolanga CEO bw'atyo ate n'asobola okufuulibwa CEO. Jjukira nti yajjawo mu kifo kya Colonel Muleya ono nno n'abalala basobola okuba nga bagobwa gye buvuddeko olw'enguzi wamu n'okutambuza obubi Uganda Airlines naye bo ekyabwe kyali nno mu nguzi bano ekyabwe kiri mu musaala. Omukyala ono bw'ajja kyategeerekeka nti yalina okuba ne degree wamu ne postgraduate diploma okusobola okuba nga ate abeera n'ekifo kino naye alina degree yagamba alina degree mu social works and social administration naye ate talina transcript alina certificate ate certificate gyalina telina stamp ye Makerere. Yo UCE eya senior 4 ate nayo tagirina agamba yakolera ebibuuzo yabituulira ku Kyebambe Girls Kabalore naye certificate yamugwako oba yagira mu muliro oba amataba gagitwala Mukama Katonda yakola ki yamanyi. Ekibuuzo kyali kiri nti batunuulira ki nga bamulonda mu kifo kino kuba ekifo kino kyetaaga okubeera nga olina degree ne postgraduate diploma naye bwenjogerera kakati akola postgraduate diploma mu public administration ekituufu nti waba agirina of course aba alina okubeeramu ekyo ekifo naye talinaba kubanga akola ki ng'akifuna naye jjukira nti ebbaluwa eno ya senior 4 bagimubuuza ate senior 6 yagikolera Nabisunsa Girls awo no tukyatunuulirawo nnyo omulimu guno nga tegunnamuweebwa okusinziira ku omwami Herbert Kabuntu yavudde n'abeera ng'agamba nti baateeka ebirango ne basaba abantu bajje baleete empapula zaabwe okulaba nga bajjamu ani anaasobola okutuula mu gufo ogwo ogwali gulekeddwawo omwami Colonel Muleya ono nno yasobola okubeera nga ate agobebwa mu kifo kino wamu n'abalala olw'enguzi n'okutambuza obubi Uganda Airlines. Bangi basobola okuba nga basaba omulimu guno abantu abasoma mu mito mu 4 era bonna ne baleeta empapula zaabwe naye President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa jjajja w'abaana bw'atyo ye n'asalawo n'alagira Jenifer Bamuturaki aweebwe ogufu guno wadde ye yayita naba kubeera nga ate asaba ekifo kino naye Jenifer bwe yabuuziddwa ekibuuzo kino nti lwaki toli mwabo 4 abaasaba omulimu n'agamba nti nali ngenda gusaba Mukama Katonda nampandako eddusu President n'alagira mbeere era bw'atyo nga bwe yalagira bwe kyali yensonga lwaki ndi mu gufu guno. Yavudde n'abeera ng'agamba nti agwanidde ekifo kino oba yakola mudiddi oba yakola ki alina okuba mu kifo kino. Uganda ebizibu bye tukyalina bingi
sente tewali, buli kimu tewali, naye emisaala miyitirivu. Jjukira nti omwami omukyalo ono musiime Bamuturaki Jenifer nga mpunzika yagenda ate n'asobola okuba ng'akyusa n'erinnya nayeetuuma Jenifer Arnold Linkai, naye kyasobodde okubeera nga kizuulibwa nti wadde yali wandiisa erinnya no mu Uganda Registration Service Bureau abangi bamanyi nga URSB, teyakuba birayiro era bw'ate erinnya lye teryateekebwa mu gazeti, era agamba nti yakyusa ekirowoozo. Jjukira nti bw'oba osazeewo okukyusa erinnya olina okugenda mu maaso g'omulamuzi n'okuba ebirayiro. Musiime Bamuturaki Jenifer erinnya lye yasigaza bw'atyo liri nalyejjako bingi bye tukyaleeta, era tusuubira nti bye tunaaba tutunuulidde ebigenda mu maaso. Omusaala emitwalo 87, obukadde 87, muganda wange, Uganda is still bleeding. Nchacha.